mwenda ogw'omukaaga Uganda ejjukira olunaku Lw'Abazira abakola obutaweera wakati w'olutalo lwa 1985 olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. Olw'omwaka guno 2025 nga lwa mulundi ogwa 36 emikolo gibadde kaliiro mu disitulikiti y'Eryantonde nga Pulezidenti Museveni yabadde omugenyi omukulu. Nga yakatuuka ng'awerekeddwako mukyala we Janet Museveni atongoza ekijjukizo ky'entaano omwaziikibwa abantu ekirindi era n'aganzikako ebimuli. Okusaba kukulembeddwamu ab'enzikiriza ez'enjawulo nga bakulembeddwamu omusumba w'essaza ly'e Masaka kitaffe mu Katonda Savesi Jjumba. Bano basabye Omukama okwongera okukuuma Pulezidenti Museveni ne maama Janet. It will also be an evidence of the price paid by all who participated in the struggle for political, ideological, and the economic liberty. Twende wekisesinzi obateekako okusaasirako n'ekisaakyo. Ayi Katonda w'ekisa ekingi sabira Ssaabalwanyi Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yakulembera omulimu guno ne banne alla abamu n'abasobozesa okubeera nga bakyali balamu abalala n'abatwala. Tusaba Katonda amuwa amaanyi ne banne abaliwo abazira basobole okutuukiriza legacy oba emikolo ejo ebalina okutuukiriza oba egyalwanyisa eggwanga lino. Mu kwogera kwe Pulezidenti Museveni tabadde musanyufu ku nsaasaanya y'ensimbi ezisoba mu buwumbi 2 ez'okusasula abazirwanako. N'ategeeza nti wakunonyereza ensaasaanya yaazo bwe waba nga waliwo abazibulankanya bakubitebya. Ekitata muyima tekikola ki kasita NRM eri wadde abalwanyi baffe baafa abaana baabwe we bali. Nange Katonda kyankumidde wano katugende tuddeyo twekenenye esente ezo zaalibwa mpewo ki. Therefore, there is a problem here which we shall solve. The money has been spent. If it didn't arrive, we shall sort it out. But this time the empewo must be pushed out. The empewo yasibukawa. Ku by'obulamu by'abazirwanako, Pulezidenti Museveni ategeezezza nti yalagidde eddwaliro ly'Entebbe Grade B liteekebwemu eddagala ng'abazirwanako gye bajjanjabirwa. N'ategeeza nti ne bwe waba nga waliwo afudde waakuwerekebwanga mu kitiibwa. To the issue of okuziika and okujjanjaba, I have enriched Nakasero Hospital. I have told my people that they should put everything in Entebbe Grade B. My fellow fighters are treated there without them, because the money we are spending in Nakasero is so much, and we shall put a fund there. Muzeeyi Museveni awadde abantu b'Eryantonde n'eraaka yakamwenyumwenya akakirako akawambwa akabanako ku lumbe lwa Wante. Bw'ategeezezza nti waakubakolera oluguudo lwabwe ng'akibawadde ng'ekirabo ekyokuwagira gavumenti ya NRM. I have heard your demand on the Ntutsi Kashagama Lyantonde Road. Niza kugikola nk'etaashuro yanyu, niza kugibataashura ngenda kugibaweereza ng'ekirabo ku lw'okuwagira NRM. Minisita omubeezi ow'akanyigo k'Eruweero Alice Kaboyo ategeezezza nti nga bakolera wamu n'ekitongole ky'amagye ekizimbi basobodde okuzimbira abalwanyi abawerako ennyumba ez'omulembe. We have constructed 5 residential houses for selected civilian veterans. These beneficiaries include the families of the late Yoram Kisuze and the late Nakabare Sempa of Nakaseke district, Mr. Sarongo Lulika Ibrahim, and the family of the late Kagwa Issa of Luwero district, as well as the family of the late Musoke Francis of Isinjuro. This brings the total number of houses so far constructed to 12. The 7 that were already constructed were handed over to the families of the late Wanyaga of Wakiso,
Samuel Tamaguzi of Chikandwa Nakaseke, Samuel Sejemba of Mukono, the family of the late Peter Mpima Kazimoto of Budaka, Esther Tumwine of the late Karuhanga family of Mbarara, Nyindo Muruka of Tarangu, and Dodoviko Lubowa Galimpitawa of Semuto town. Sente Lw'Abazirwanako mu ggwanga Hajedirisa Seddunga ng'akiikiriddwa Kigundu Kabandwa asabye Pulezidenti Museveni okwongera amaanyi mu kugonjoola ensonga z'ekibbattaka nga kukyali kusoomooza eri abantu nga kyongedde okufa ebyobuwagizi bwa NRM naddala wano mu Buganda. Naye ensonga y'ettaka ekyatulemye. Ensobi y'ow'ettaka n'ow'ekibanja yaleetebwa endagaano y'olwenda. Naye tukwebaza olw'akaweefube gw'otaddewo okulwanirira ab'ebibanja ng'oyita mu ba RDCs, ba minisita ne ofiisi endala. Naye abantu abo twagenza okwetegereza bagaba panado tawonya musujja bagamba togoba wa kibanja oli bwafa omulala bwadda ng'akola ki ng'amugoba. Omubaka omukyalo w'eryantonde Pauline Kemirembe Chaka ayogedde ku bisoomooza abantu b'ekitundu ng'amazzi kimu ku byo. Zibu kyamizi twantushabangu water sausage tubase kwegitari katonga kuba agakakyera tigakumaranka ate obw'omushana gukwaka tata tine kitwine. Abantu 50 be baweereddwa emidaali egy'enjawulo okubasiima emirimu gye bakoledde eggwanga nga ku bano kuliko abakyala 9 n'abasajja 41. Nze Andrew Sebbira mu disitulikiti y'eryantonde.